babera basekerera pastor omu mu kibuga wano buli kaseera mumanyi. Every time they're laughing at the pastor who makes some nebagamba naye mistakes. tusabe. And so let's just pray. Emyaka egiyise 7, 8, 10. The past 7, 8, 10 years. Pastor oyo yabuulira enjiri mu Uganda yonna nga teri n'omu kufe yali agibuulira. That same pastor preached all over when none of us had preached. Mumanyi abantu abalokokera ewantu awo. Do you know how many people got saved? Nze nnyina ne bamama bange baali baagala okulokoka balokokere. I have my moms who got saved from that place. Nnyina ne bakwano bange ku worship house ng'eyo gye baalategerera Yesu. My friends got to know Jesus from that place. Ne sitaani akiraba n'agamba ono naggyeyo omutwe. And this one has stood out. Oba bodaboda oba taxi oyo pastor yawulirizibwa oba awulirizibwa buli muntu eyali yakyawa Katonda. Everyone who had hated on God listened to that one. Nga ffe tuleekanye batugamba musirikire muli gwe tutegeera. We are understanding the other one. Kati ne sitaani n'akiraba. And even the devil saw it. Naye tumusabira. Then we pray over him. Kubanga yaleeta bangi omanyi abantu abaabatizibwangaawo. Do you know how many people would be baptized? Nzijukiranga on every Monday over 400 500 people nga babatizibwa over church kye yali ebatiza abantu wano 4-5 on a weekly basis. Abantu abaali bava Katonda bonna ne badde eri Katonda. All the people who had left God joined God. The devil sees that. Era amulumbira maanyi ge. And he attacks you in that same strength and power. Yaggyeyo omutwe. Yalese bangi mu bwakabaka. He has brought many to the kingdom. Ng'ekisaawe wajjula n'ebweru abali ebweru nga benkana abali mu kisaawe. The people outside are equal in number to those who are naye inside. pasitaani adde ebbali n'asabira ku pastori. Who prays okuggyako okuseka apart from laughing n'okwefuula abafaayo. and we mind. Bannange sitaani mubi naye nga teri asaba. The devil is bad, but we are not praying over. Naye tumunyika mu musaayi. We soak him in the blood. Tumunyika mu musaayi. We soak him in the blood of Jesus. Kubanga ye taala. He's the light that stands up, ereeta bangi mu bwakabaka. that draws many to the Kati omubi kingdom. aganja gifu. Now the enemy says, I'll blow that light out. Katonda agikuume. May the Lord watch over that light. Bw'olisabira abalala naawe Katonda alikujjukira ku lunaku olwo. What you pray for others, God will remember you on an evil day. Lwaki osanyuka nga bala bafunye ebizibu? Why do you rejoice when others are getting problems? Gwe bagambe gwe bakubajja mu kiti ebizibu biva ewooli ne bijja ewoono ne bijja ewooli. Naye bwe bibeera ewooli basabire naawe wo tebirituuka. Pray for those who are in trouble. Problems will not come your way. Kale tusabira buli musumba w'omu kibuga. We pray for the pastors in the city, Sitaani gwalumbye n'amaanyi. whom the devil has attacked so much. Katonda eyamuyita The God who called them ali mutaasi. will save them. Twenyika mu musaayi. We soak ourselves in the blood Kuba of Jesus. sitaani bimunyiiza. It annoys the devil. Gwani okuŋŋaanya abantu. Why do you gather people? Abantu yabasibira mu masabo ne mu bukafiiri gwe n'obajjayo ko ye nja kulumba wano nja kuvuma. May the Lord protect every light of this city. Mukama akume buli tabaza yaffe Kale buli pastor ayimiridde, buli reverend ayimiridde, buli bishop ayimiridde ku mazima. May the Lord protect you and keep you strong. Yes, God. Abantu abakolera bivumo mutufuukidde ekizibu. Pastor avumira wano, full figure avumira wano. Pastor wali full figure. Senkubuga abeerogo ogambye eki bwotyo bw'osazeewo nyonyo. TV mwabula abantu ab'amagezi be muteekako. Wabula Uganda mutumanyidde. But one day is one day. Mutumanyidde. Oba wake umuza muntu omaze solti omaliriza okulaba enkerebwe. N'ogenda okwekyusa nga pastor alina kye yayogedde atunda bantu soda. N'otulano n'obagula amaaso naye nga tebiwulya biri mu kwasaamirira. Nga twayimirira nammwe. Full figure nga twayimirira nammwe wano mu bujulizi bwa pastor Bujingo ng'ono oba ye driver we bamukubye amasasi oba biki. Nga twalwana, nga baatuvuma ku lwammwe. Kyewuunyisa okuba nti ne Salt TV ekutuuzaako ko kisiraani gwe n'omumanyira ng'ate nababeererawo. Mwabangamba Coca-Cola munzijeko obusiru. Mbagambye light eyitamu. Temumanyira yiyo. Light eyitamu dress ya red eyina doti. I don't care by the way. In fact singa kasaawe nefuuka ne purple. Ate kefuuke ne red because tuli mu kufiirwa NUP kyeyagala abafudde.
Abuterevu kujika media botyo kwokyali kusaba osubscribing gwatanaba kusubscribinga nawe atanaba kuberanga olikinga video eno buterevu jiwe like kusawa eno yenyenenyeni nainga oyo gova okulabikanga olabako ye mukulu Pastor Wilson Bugembe obwo bubaka tebubadde direct naye bwobuwulirize nnyo owulira nti abuweereza Pastor munne Pastor Aloysius Bujingo agamba no Pastor Aloysius Bujingo ow'emyaka 8 ku 10 emabega yali pastor eyalina enjiri eyali ereetera ddala abantu okulokoka eyali ekyusa ddala obulamu bw'abantu naye kati enjiri gy'abuulira tekyategeerekeka naye kennyini nga omusumba takyagitegeererako ddala n'omulundi n'ogumu so n'amaliriza ng'agamba we kiba kisoboka Pastor Bujingo yandizeeyo mu Pastor Bujingo oli ow'edda gwe twali tumanyi ow'emyaka 8 ku 10 eyabuuliranga ekigambo n'abasiraamu ne bakyuka ne balokoka kale yembeera nno bwetyo bweri sides eyo naye gwe osuubira Pastor Bugembe kino kyakoze tekigenda kumuvumya genda mu comment section tukubaganye ebirowoozo omanyi Pastor Bujingo takyagala mwogerako ennaku zino golooza kino Pastor Bugembe ekyakoze ekyokwogera ku Bujingo indirectly tekigenda komekereza nga kimuvumiza tusisinkane mu comment section bwe tutyo tuberenga ate tukubaganya ebirowoozo ate bwe tweyongerayo bo abasibe abateereddwa olunaku olw'eggulo bavuddemu omwasi batabukidde Bobi Wine kankulaga akatambi oluvannyuma tuyongere mu maaso nevuma Kyagulanyi ebintu bye yanteekamu kakati yenga ali eno ye bino abadde naye abirya kakati olwaleero agamba nti gavumenti tugikya tulabye twebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency President tumujjukiza nti ebbaasa evugibwa musajja mukadde yalina obwegendereza ku bulamu bw'abantu teriyo muvubuka abavubuka bamanyi baba bafujjo babongabonga zimanyi pikiki President gwe mutuufu w'okutwala eggwanga lino maaso ffe tulabyeko nsekerera abavubuka abamu bakyali mu byeffujjo otutaasiza twebaza omukulembeze twebaza Jennifer Full Figure ono alina kuba na Ssaaba Minisita nsaba President Museveni akkirize Jennifer Full Figure abeko ekifo kyamuwa mu ggwanga omusango gwaffe gwali gulemye bonna paka Jennifer we yaguyingiramu n'agamba nti abaana bano nyina okukola ekisooka okulaba nga bayimbula leero tubadde bakufuluma kkomera leero tubadde bakusula luzira naye okonda mukubi jjo nayogedde naye ku ssimu nga maama tuyambe abawagizi balina okuva nnumba akimanyi bajja kunnumba n'agiteeka ku ffe ne tumufiirira n'atukozesa ng'atufunamu obuwumbi bw'essente n'atwonona ku gavumenti tufulumye nga butuufu ffenna tusogonyose naye nga yabituteekamu ye ng'ali bweru ali magera alya ssente ze n'abaana be kakati aŋŋamba atya titwakola abantu abamulumba nti twakola kikyamu tebamanyi gye tubadde tebamanyi kye tuyiseemu ndabika nze ngenza okutegeera obulungi naye wali ebizeera mbadde sinategeera nti nfulumyendiko olwaleero banange ndi bweru ndi bweru olwaleero buli kimu Obuterevu oyo no ye mukyala Jennifer Full Figure ng'ali n'omu ku basibe ba political prisoners bemujjukira obulungi abali bakwatibwa mu nsonga z'okubeera nga benyigira mu kwekalakaasa okwa 2021 mujjukira bulungi akalulu ako kasibya abaana ba National Unity Platform bayitirivu nnyonnyo nga bokiwulira kakati olunaku olw'eggulo bano President Yoweri Kaguta Museveni yalagidde nti bano bateebwe ku kye bayita presidential pardon kasita etuukawo definitely president abalagidde abasiba abo nti bateebwe ku directives ze nga yakoze eki nga yalagidde kakati olw'abatadde bebo basibidde mu supermarket ne Full Figure ne bagenda ne babeera nga mwana tu benywera ku yogurt nga kwogatse
n'okubeera nga bogerera Bobi Wine amafuukule nti ono yabasibisa, ono abakolamu ssente, ye naddeeri n'abeera nga Mwanatu alya bulamu, bo nga bali mu makomera nga babonaabona. Yoyo nno omuvubuka kansubire mumwerabiddeko. Kakati ate bwe tweyongerayo kankulaga akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo tweyongere ma. You know how many classes I'm teaching? My money is being deducted. And then you want me to go back to class and teach because you cannot come. Let Sudhir come and address our issues. If he's not coming, we are not going back to work. Teaching and non-teaching stuff. Even next week, no exams. No exams next week. That you're planning to expel all of us. If that is what you're planning, let it also be clear. Because when we are discussing, we are normally with you. You tell us that you're going to clear now. Yes, buterevu abasinga kumwe akatambyako mwakalabye olunaku olweggulo nga abasomesa aba Kampala Parents bali mu kubeera nga munnange bekalakasa lwa kubeera nga tebabasasula misaala. Akatambyako katambudde nnyo era kaleetedde abantu bangi nnyo okubeera nga beebuuza ebibuuzo nga bagamba tulaba bizimbe naye nga ekibeera muli kiba kitokota si kisaanikire. Abasinga bagambye nti abasomesa abo tubadde tumanyi basasulwa miliyoni 6 n'okwambuka waggulu, naye beewunyiza nti omusomesa asinga yawo okufuna ssente ku Kampala Parents afuna emitwalo 8, asemberayo ddala okubeera nga afuna ssente ku Kampala Parents afuna emitwalo 8, weewaawo nga nazo zirwawo okubeera nga Mwanatu zijja kwegamba nga zakwegayirira musobola notuula emyezi egiwerera ddala 5 nga mufunye ku musaala nga temulabye ku musaala. Kyakewunyisiza nnyo abantu ba social media in-laws ababadde beegomba amasomero agafaanaganako bwe gatyo ate nga abayizi basasulira ddala ssente mpitirivu nnyo ate nga kigambibwa nti olutandika ttaamu bwe paba olina okubeera nga ssente ozze nazo, fees olina okubeera nga ozze naye. Bw'oba tozze na fees definitely obeera olina kuddizibwayo buddizibwa waka. Tosobola kusoma, omwana tebasobola mukkiriza kusoma nga tayingidde na fees buli ttaamu lwebeera etandika. Kyokka ekyewunyisa bo abakozi baabwe tebaagala kulabika nga Mwanatu babasasula, ekireetedde ba social media in-laws okuba empawa ne babeera nga bagamba ddala omugagga si muntu, omugagga Sudiru nannyini ssomero mwenna mumumanyi ku ssente zaalina beewunyiza okubeera nga Mwanatu tasasula abakozi be ne batuuka n'okwekalakasa nga tabasasula ku ssente ennyingi zasolooza eza school fees. Kyewunyisiza nnyo abantu nga bokiwulira. Akatambyako katambudde nnyo era nga waliwo n'ebigambibwa nti basikaali abakuuma essomero lino bo bayindi. Mbwate ekyewunyisa bafuna n'omusaala mungi nnyo n'okusinga abasomesa. Mbu basikaali abakuuma essomero eryo bafuna omusaala muyitirivu osinga abasomesa nti bayindi ne nannyini ssomero mwenna mumanyi Sudiru muyindi kwegamba basinga n'abasomesa okubeera nga bafuna omusaala. Byebyo nno ebiri eyo ku Kampala Parents ssomero lyewunyisiza nnyo abantu, y'ensonga lwaki akatambi nkakuleetedde weewaawo nga tebabadde tebakisuubira nti mu masomero agasobola okulemererwa okusasula abasomesa nti ne Kampala Parents esobola okuba nga amasomero ago nga mweri. Kale butereevu nyongera okujjukiza kyobadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge, olaikinge, okommentinge ate era osharinge. Tewerabira kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportinga mu mirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butereevu video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatobera ebweru w'eggwanga
kusana mmwe abatulwaka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala weekumire bwekumizi ku mukutu guno gwa Jika Media likinga commenting endowoozayo subscribe nga tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidadi sana tusisinkane mu comment section nga tukubaganya ku birowoozo nga tukubaganya ku ebyo by'owulidde mu video eno nawe alina kyagala okubeera nga mwana tu otuwa bulamu osobola okiteeka butereevu mu comment section tubeere nga ate tutambulira wamu ku peesi nga yeemu kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba